Mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Kati olunaku lwaleero tuli mu nsonga yaffe ey'okuddamu ebibuuzo. Waliwo eyambuuzizza kojja kiva ku ki okubulwa wadde ettondo ly'otuzzi mu bukyala? Yakyogedde mu ngeri ndala okitegedde. Just yabadde abuuza nti kiva ku ki okubulwa wadde ettondo ly'otuzzi mu bukyala? Ekibuuzo ekyo nno obuzibu obwo bw'olina si ggwe wekka bulina. Abakyala bangi bali mu mbeera bw'etyo. Ekisookera ddala kyenkusaba gwali ali mu buzibu bwe butyo nga toyina wadde ettondo ly'otuzzi wansi. Kyenkusaba ekisookera ddala nkusaba okyuse enneeyisaayo. Enneeyisa kyusa mu nneeyisaayo, mu by'olya, mu mbeera gy'obeeramu, bye weesiiga ku mubiri. Nkusaba okyuse enneeyisaayo. Okusookera ddala nsaba ogendeko mu ddwaliro basooke bakukebere balabe toyina kabootongo, toyina kandida. Kijja kuba kirungi kuba bikaza nnyo abakazi ebintu ebyo nabyo. Endwadde ze ez'owansi bye bimu ebikyasinze okubabuza amazzi oba okubakaza. Kati ekintu ekyo oba okikozeeko bulungi n'ozuula ng'oli mulamu, toyina bulwadde bwonna, bakuzuula nga toyina buzibu bwonna, nsaba ogezeeko okulaba nga okozesa ku ddagala okugeza nga okula oyo mulungi nnyo. Ofuna okula bwo n'ofumba amazzi bulungi nnyo ne gajja. Amazzi we gajja gateeke mu ttampeko. Ddira okula obwo obusaleesalemu obusuule mu ttampeko eyo, oyiwemu amazzi agookya ofune w'ogawummuza ogabikkeko. Kati amazzi ago we gawola ne gavaamu ekyokya, tandika okubeera ng'onywa amazzi ago ng'owasuddemu okula. Amazzi ganywe bw'otyo obeere ng'okola bw'otyo lunaku. Bw'onaakikola emirundi 3 olunaku kijja kuba kikuyamba. Ekintu ekirala kyenkusaba ky'ojja okukozesaako ggwe ali mu mbeera embi ennyo esusse, kuba nkimanyi mulimu abakyala nga ye mukalu. Ekyo nkimanyi nga mukalu ebya siriyasi. Kati ekintu ekirala ky'oba onywa ky'ojja okukozesaako, nsaba obeere ng'olya nnyo bino ebintu ebyo ebivaamu amazzi ebyo: wotameroni, nnaanaasi, ffene, kye bayita ekitaffeeri. Ekitaffeeri ekyo kirye nnyo kirungi nnyo ku nsonga eyo. Enkomamawanga osobola ogikuba mu juyisi n'oba ng'okola ki ng'onywako. Ekintu ekirala, funa ebintu ebigenda okwozaako munda mu lubuto oba ze muyita enseke. Osobola okuddira omulondo ogwo mugumanyi bulungi nnyo. Osobola okugukuba mu juyisi bulungi nnyo n'onywa juyisi oyo. Mulondo mulungi nnyo mu kwoza mu misuwa omwo. Omulondo gwe nnyini abasajja gwe tulya, omulondo ogwo mulungi nnyo. Gw'omukyala ali mu buzibu obwo osobola ogukuba mu juyisi n'oba ng'onywa juyisi oyo. Ogufuna mu bungi n'ogukola bulungi mpolampola n'oguteeka mu blender n'ogukuba mu juyisi. Oba tolina blender, beera ng'ogulyako mpolampola. Omulondo nagwo mulungi nnyo ku nsonga eyo. Naye ng'ekikulu kya byonna, ekitaffeeri, enkomamawanga, wotameroni, ffene, miyembe, ebintu ntuwe ebiti ebyo bifu okulaba ng'obyemanyiiza okubeera ng'obirya nnyo nga bw'okiwulira. Bw'oba oli mukyala ng'oli wano mu Uganda, kwegamba w'owulira ng'oyagala kunywa ku buugi, fumba busera. Obusera obwo toteekamu sukaali, bunywerewo obusera. Fumba obusera, toteekamu sukaali, toteekamu mata, bufumbe nga buli plain bulungi nnyo, obunywerewo n'obujja kukuyamba. Nabwo osobola obufuula eddagala obusera, wamu n'obuugi bwa muwogo nabwo bulungi nnyo ku nsonga eyo eyammwe abakyala mmwe bannabukalu, naddala ng'oli mu mbeera mbi nnyo. Kwegamba ebintu endowooza owulira bye nkugambye by'olina okwemanyiiza. Obuugi bwa muwogo tossaamu mata, tossaamu sukaali, bunywerewo ng'obufumbye. Obuugi bwa muwogo, obusera, owulira yogati naye mulungi nnyo. Yogati naddala yogati plain oyo abeera ataliimu kintu kyonna, simanyi mbu strawberry biki, oyo yogati naye mulungi nnyo. Ebyo si bisatu. Ekitaffeeri nakyo kirungi nnyo ku nsonga eyo. Okula naye mulungi nnyo ku nsonga eyo. Ebyo ebintu 5 njagala obyekwate nnyo, biri 5. Kyobalaba nti kugambye olina okukyusa mu mbeera y'engeri gy'oweeyisaamu. Ekirala, toddamu kwesiiga. Oba weesiiga ebizigo ku mubiri gwo, toddamu kwesiiga bizigo. Naddala okuddamu kwegamba weeyambala engoye, ebizigo bikome ku maviivi okudda wansi.
toweesiga bizigo waggulu. Ekirala yambala engoye ezibuguma, oba oyambala engoye obumpi ziveeko, yambala engoye ezibugumye ezikuwa ebbugumu wansi. Okitegedde? Nga kigenda kuyamba okufuna ennyonyoogeze mu mubiri gwo. Ekirala fuba okulaba ng'oli ze bayita entuntunu, bw'obulaba mu kibuga bugule obeere ng'obulya, babuyita entuntunu, bulye. N'ekirala enkomamawanga nayo nnungi nnyo okukomyawo ennyonyoogeze mu mubiri gw'omukyala. Enkomamawanga eyo nayo gyemanyiize okubeera ng'ogikolamu juyisi oba okubeera ng'ogirya ku ggwe na bukalu ng'omanye embeera nzibu nnyo. Kati awo kirungi singa Mukama akuyamba, n'ofuna n'omusajja, ng'omusajja manyi kye bayita laavu, ng'ajja kuwa obudde, nga asobola okuweweetera okumala eddakiika 3, kwegamba n'akuwa obudde, kijja kuba kirungi nnyo. Naaba nga akukwata bulungi, takuyisa bubi. Kati ggwe omukyala nga ggwe abeera mu mbeera bw'etyo ng'oli bubi nnyo mu nsonga ey'amazzi, nga mu butuufu tolabaga ku ttonde ly'amazzi, obeera osaana kwegamba kukwata bulungi, kuyisa bulungi, kiba kikuleetera kwegamba okufuna omukwano ogwo gwennyini omulungi gukuleetera okufuna obwagazi. Omanyi buli w'obula obwagazi n'amazzi gaba gabula. Kati bw'ofuna omuntu akulaga omukwano omutuufu, kiba kijja kukuleetera okufuna obwagazi, n'amazzi gaba gajja kujja bulungi nnyo. N'olwekyo fuba okulaba ng'omusajja omuteekamu ekyo eky'okubeera ng'akuwa obudde, takupapira, takuyingira mangu asooke akunoonye kungulu kuno mpola mpola, kwegamba akuwa obudde. Ate n'ekirala waba atandise okuyingira, takola ebyo byakuwe kumukumu, abeere nga akola mpola mpola. Kigenda kukuleetera okufuna obwagazi, kijja kukuleetera okufuna amazzi bulungi nnyo gaveeyo munda bulungi. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.